Akaseera kano nange kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwako by'embeera z'obudde kankutuse kalipota y'embeera budde. Enkuba ekedde kutonya kusinga ddala ebitundu ebiri awo ku mbalama z'ennyanja Nalubaale. Bwe tugezaako tulaba ate ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga omukubi gw'enkuba okusinga gwekuumidde ddala eri ebitundu ebisangibwa ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa wadde nga waliwo empewo ntono nga zikunta ziva mu gabiira g'e Congo ssaako n'ezo ziva ku nnyanja Nalubaale. Bwe tugezaako tulaba ate ku mbeera y'obudde tusobola enkuba okutonya okusinga ddala ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale nga Wakiso ssaako naawe e Masaka wadde nga ne Luweero awo ewamu omusana gujja kuba nga gwaka. Ebugwanjuba nawo enkuba nawo ejja kutonya ebitundu nga Masindi Hoima kutuuka ku Lwenzori so nga ebitundu ebisigadde era omusana gujja kuba nga gwaka. Eri ebuvanjuba nawo enkuba ejja kutonya mu bitundu ebimu nga Soroti awo Jinja awamu ne Tororo so nga ate ebitundu bimu omusana gujja kuba nga gwaka. Ebukiikakkono ebitundu ebisinga obungi omusana gujja kuba nga gwaka wadde nga waliwo olwandagiriza ebitundu nga Gulwawo ne Kitugumu. Embeera y'obudde eno era ejja kukyuka nga enkuba ejja kwengera okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi e Masekati awo ebugumu okuba ku diguli 26 okutuuka ku 28 e Luweero so nga ate era n'ebuvanjuba nawo enkuba ejja kuba nga etonya ebugumu okuba ku diguli 25 Kabale okutuuka ku 29 eri e Kasese. Wabula era n'ebuvanjuba nawe enkuba ejja kwengera okutonya ebugumu okuba ku diguli 28 awo 29 mu bitundu ebisinga obungi. Ebukiikakkono eri era nawe enkuba ejja kutonya bitundu nga Arua okutuuka ddala eri mu Karamoja ebugumu okuba ku diguli 29 ebitundu ebisinga obungi. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga Nairobi nawo tusoborawo olwandagirize ebugumu okuba ku diguli 26 so nga ate eri mu London iwo wajja kubaawo omusana nga gwaka ebugumu okuba ku diguli 25 Beijing 28. Tweyanza okubeerako naawe beera bulungi.